Foxworth Hall balina gye baali batuukira tuya twasembayo balaba nga bali ku train naye baali bafuna obuzibu okusiyako ebyo baabaliisa ebyalimu engeri y'obutwa naye nga bagambye bamaze okuyita emyaka 10. We were just children when we lost everything. Ono yayitibwa Kathy agamba twali baana bato Our parents, bwe twagendera amaaso n'ogezaako kubanga tutegeera obulamu bwaffe our innocence. bazadde baffe Once envy n'obutamanya bwaffe abasinga bonna baali batwegomba naddala ab'oku kyalo ab'oku mulirwano naye munnange at a bus depot. okusinziira ku mbeera eyagwawo twekanga tuli ku basi dipo nga tulina $30 mu nsawo yaffe. And she brought us to Dr. Omukyalo oyo bwe yatusikanira omukadde omuddugavu Paul would say she n'atwetika n'atutwala eri omwami ayitibwa Dr. Sheffield. adopted us. Omwami yasalawo agezeeko twadaputinga Schools. era bw'atyo n'atufuula abaana be More than that, he made my brother n'atuteeka ne masomero ag'enjawulo ag'ebbeeyi. and loved. Yaddira mwaganda wange omuto ne mwannyinaze No. n'atuleetera okuba nga twagalwa Know that. kye twali tumisinga ekyokuba nga tetulina abazadde. But we will never forget him. Agamba okusinziira ku bye tuyisemu tetusobola gezaako omwerabira Forget our past. era tetusobola gezaako kwerabira byemabega okusinziira ku ebyo bye twayitamu. Abaana bakuze ono ye muwala ayitibwa Kathy mpozi ng'ogasseko n'omulenzi ayitibwa Christopher ng'ogasseko n'akati akali kayitibwa Kakali akalongo. Basigalira basatu. Waliwo omukyalo omukadde y'abalonda n'abatwala ew'omwami yali ayitibwa Sheffield era Sheffield n'abakuza n'abawa n'erinnya lye n'abadaputinga n'abafulira ddala baana be. Naye nga bambi boolaba myaka 2 egyayita bayita mu nnaku ey'ekitalo Kamala. Tuli katundu akokubiri aka sinema eyitibwa Flowers in the Attic wabula kanuko bakayita Petals of the Wind. Bakayise Petals on the Wind. Akasooka kayitibwa Flowers in the Attic kano bakayise Petals on the Wind. Mukaseera kano nga bali maka ono ebiseera bisinga yagumagumako yakwati kubona ajja nga asembera bw'ayita mu bantu. Miss Kathy? Anti mukyala Kathy. Kathy? Waliwo yamuyita mukyala Kathy. How you holding up, baby? Ye mukadde ono yabalonda yabasanga ku baasi. I want you to know, Njagala omanye always be here for you. nti nze nja kubeerangawo ku lwammwe. Doing that. Ekyo kye njagala lisi mugezeeko okumanya. Sigenda basulira sigenda bavaamu. Nti kale yakwate kuba asooka anoonye mwannyina mpozi ng'ogasseko ne kaganda kakato. Ono ye mwannyina. Carrie's having a pretty rough time. Yamugamba kali alabika liri mu mbeera mbi bambi. Kuba kali recently yali yakafiirwa mulongo munne Corey. Kalina omusajja abadde abafaako nga kitaabwe. Omusajja abadde atandise obalaga obulamu bwe baali baafuna nga kitaabwe akyaliwo ate bami musaatu naye afudde. Anti tofaayo tetugenda ssenguka. Njagala omanye kati wano waffe. Lwoli bwe yafa buli kimu kyonna yakiteeka mu mannya g'abaana bano era amaka yagabawa. N'obugagga obutono bwe yali alina musajja wattu yabubawa. Kale akatu kabadde kabuuza tugenda kuddamu tutambule nti nedda. Ono yakwati kubona ajja ebbali. Nagambye yayitibwa Kathy. Yatula ekifaananyi kya nnyina ng'ogasseko ne kitaawe. Kyava ajja emmanju waakyo eno. N'akwata ekkubo. Kubanga kati oli omwami yali afuuse kitaabwe. Mwalimu akawuli akali kakwatagana ku nnyina amuzaala ebyaddala. Ye mukyalo ono yali ayitibwa Corey. Yasigaza Bat Winslow ye mwami gwe yafumbirwa. Kitaawe yali yafanga amaka yagamulekera ng'ogasseko n'ebyobugagga byonna ebisinga obungi. Yali mukaga kati yali mukasi mugagga ng'alina sente ez'ekanika. Anti ogamba kiddiya. Do I look okay? Mufaanana bulungi. Omukazi ono muzibu. Enchanting. Yabeera n'omusajja ono naye nga tamugambye nti oba nali nzadde ku baana era nga n'omusajja akimanyi omukazi tazaala. Baba bali wano essimu yavuga. No. Let it run. Essimu gireke togikwata naawe. Omwami ayitibwa Bat Winslow lawyer. Yali lawyer wa family. Yeyita na Winslow. Mom, hi. Muwala we yali akubye essimu muwala we omukulu n'amugamba nti maama gyebale nze Kathy nze nkubye.
olwawulira nti Kathy muwala we essimu yazzaako nanzije mazima wayiseewo emyaka 10 nitakyayagala kumanyira tayagala kumanyira ddala kwegamba okudduka kwabwe kiringa ekyamuyamba. Nothing. She hung up. Muyambuza agambye ekikonte wali azizzaako buzza ssimu. Ever since Paul died, I can't stop thinking about her. Yamugamba okuva Pawulo lwe yafa kisobola kulekerawo mulowoozaako. Stranger love us and she... Kyewunyisa omusajja omugula mu lusayatu yatwagala n'atuwa buli kimu kyonna. Yabasomesa amasomero ag'ebbeeyi. Yabawa obulamu kitaawe bwe yali yabawa nga tannafa. There's no point to asking questions like that. Tiwaliwo nsonga lwaki tugenda maaso n'okwebuuza ebibuuzo ng'ebyo. What good would that do? Kirungi ki tugenda funa kimu ekyo? We all just need to work hard to build a new future for us. Kyetulina okukola kikimu kyokka. Pawulo nga bw'atubyogezaako tuzimbira kyatuzimbidde. Tukiseeko nnyo essira. Tugende maaso n'obulamu obwaffe. Era mukazi wattu engeri gye yali ayagala ebya baleeti. Yasigala agenda maaso n'okola ebya baleeti bye. Ziba teziri busaawala olwodde yakwate kubona jja. Kyava asooka ayitawo yajja asikane na mukadde ono asomesa. It's to not look like you're in pain. My son back from New York. Ono mutabani wange okuva mu New York. Kirabika naye muzinyi wa ballet. With the second best ballet company in the city. Bagamba nti zino mu second best ballet company mu New York. I see they've broken a few of your... Kirabika lisi bakuggyemu ku mpisa embi. Ofunyemu ku mpisa ezitegerekeka. Kwate kubona yeetooloola. Faster. Ekintu kyongeremu amaanyi na mukadde ali ku Kathy. Mugamba beera faster. Again. Nate era atolwa. Kyongeremu amaanyi. Situka. Faster yongera muwe ujje. Omutwe gusitule awo si wabi. Tujja tandika okugenderawo mpola. Kati mukazi wattu obugere bwagira ne bu ono yabusikana bugize. Luli ayitibwa Julia. Doesn't bother me. Sebulina buzibu. No. Wali wagezezaako busiiga n'obusibako bandage itinedda. Toes. Manyi Toes rubbing. bw'oba oyagala buleme genda maaso nakwekuuba alisi kyetaaga obenga obusibako engeri ya solotepu ng'ono. You want to dance for yourself. Bw'oba oyagala okuzina amazina ga baleeti zina ku lulwo tozina ku lwamange. Okyegera. It's good enough for her. Kigamange ye ne bw'oba okoze kakikaba tekamusanyusa. Okyegera. Ekintu kikole ku lulwo kyagale bwagazi. Nakwate kubona asituka neyeyogerayo. Niyawulira nga musanyusiza kati twakwate kuba entudde bali ku ssomero. Bali mu kusomesa biology, pituitary glands, and your legs are lengthening. Ngeri gye zikwate kubona ezifulumya hormones. Natural and necessary parts. Nezireetera kwegamba omuntu okula mu ngeri y'enjawulo. Sex or nezikuzimbya hips, butofaali, wuyo mabeere. quantities. Kati mukazi wattu abaali wano ono yayitibwa Carrie. Ye mulongo. Bano bamusindikira akafaa kakananka kuliko halo. Bakagira wati ngeno waliyo freak, hello freak. Bamuliko bagenda maaso n'omukyokooza. Kati twadde erudda. Ye Christopher ekintu kye yagendamu ennyo kwegamba bwe busawo. Omusomesa omusawo abadde agenda maaso n'obannyonnyola. Could be a glucose 6 deficiency. Onagamba nti okusinziira ku lipooti nga bwe yafulumye kiraga nti omulwadde abadde alina anemia. Oba osanga kirabika kivudde ku glucose 6 deficiency. Well, aren't you going to introduce me? Tugenda kunyanjula. Ono ayitibwa Dr. Reeves. Third year. Nakawarake. Jack, Ed, and Christopher. Oli ayitibwa Christopher. Well, You're the Christopher Sheffield my father's on. Yegwe Christopher Sheffield kitange gwatira okwogerako. nothing too bad, I hope. Kansubire tanjogerako bibi. I just thought you'd look more studious. And just simbadde ndowooza otunula kubeera mu studios. Gentlemen, let's lay off. Laba ali so perfect gentleman. I'll see you all in surgical on Monday morning. Ngenda basaba abasigadde mugende muwummulemu tujja kulabika ku surgical ndowooza ku Monday ekya ku makya oba ku Monday ku makya. Kati twakwate ku entudda mu maka gano agayitibwa Foxworth Hall. Namukadde ono jjajja w'abaana mbeera si nnungi. What is it this time? Ku mulundi guno ate alajana ki? Trust her. Teweesiga mukazi oyo gwe mukozi gwe. But your mother's extremely... Bwe bituuse kati maama wo simutegera ali mu kukugiraagira simutegera yenna. She Oyo gwolaba poisoned. oyo ssebo yawa abaana b'obutwa. Sir. Maama Stroke.
maama siebe kafuna stroke The nurse with this made-up ate siagala otandike genda maaso nakuteganya nansi ng'akujjanjaba patient to suffer memory loss. ono yagamba ebiseera ebisinga abalwadde ng'abo ng'afunye obuzibu ku bwongo bamanyi osafaringa natanga ofuna hallucinations kati simunenya kati omukazi kyayogerako kituufu omukyalo ono ssebo yali awadde abaana b'obutwa kati akinyonnyola nansi gwe balese ye agamba nti okusijja ku bukadde bw'ayina alabika omukadde watuuse kati munnaye atandise okwogera ebitakwatagana alaba n'ebitaliiyo togenda mukazi gwe tondekera lumbe lwa mwana nonno yali muwala we naye agamba tondekera lumbe lwa mwana mwana gwe Seems that your brain has finally turned to mush. kirabika obwongo obutandise okufunda Can't feed yourself, you can't tokyasobola kweriisa tokyasobola kwetwala mu manju talk care. kwegamba tekyali buli kimu kyakulabirira No. This. namukadde My house. namukadde yamugamba ssebo gano maka gange siina gye ndaga House. gano maka gange ayagala mutwala mu keya Around you. anti tuna olabe This was once one of the most impressive homes in all of gano gaali agamu kwaga amaka agakyasiza osanyusa wabula kati we gatuuka You're gonna go to hell. ogenda genda mu geyeena gwe mukazi gwe ogenda sibira mu geyeena nkubuulira You told me. atooza wakasooka kiŋŋamba wakiŋŋamba gamba dda naye sinnatuukayo But I don't have to listen to it anymore. sikyetaaga kuwuliza bigambo byoggwe kati n'akwateko bussebo n'afuluma era bw'atyo nazaawo oluggi omukazi yasigala akaaba kati twakwateko bwe ntudde erudda tuli mwaka gwa 1997 maserengeta eyo gaka rolina oba carolina You've never had moonshine. olabika tonywanga ku moonshine tamenya amateeka amusimba waragi anti amenya amateeka ebiseera bino ssebo kusiikana ng'onywa waragi ono wiriwiri yali amenya amateeka See who you are on the outside. Little Miss Perfect. yagamba nti olabika olina ebikunyiga munda naye nga tekungulu olabikanga miss perfect Never get in anyone's business. olabika toyagala kwenyigira mu bintu by'abantu omanyi bwe bituuse kati obudde bukereeka ŋŋendeko onolindako Criticizing you. Aren't you? When you dance, it's like you're dying to cut loose, but then just before you do, yamugamba nti ebiseera bisinga bwe nkulaba ng'ogenda maaso n'okuba omuziki olina wootuka n'obeera free naye ate waliwo ate kusikatikiza emabega simanyi kiki passionate. And I'm willing to bet you've got bigger dreams than just nze nkiraba kino kikoza kwagala trading in your tutu, naye ate olabika olina picket fence and a bunch. kyetwandiise ebirooto ebyandibadde eby'amaanyi nga waliwo ekintu kyoyagala lisi ogezeeko okulaga eggwanga waliwo ekintu kyoyagala okulaga eggwanga Wild. ensi ekirabe Throwing flowers at your feet. alisi bakubire mu ngalo oluvannyuma ng'omaze ogezaako kizuula They're talking? omanyi ki kyoyogerako Maybe that's why I know you. anti oba osanga kyekyo lwaki nkumanyi Because we're the same. kubanga tulabika tuli kyekimu nange kyekimu kyendimu Come to New York with me. yatugende mu New York ffenna No, I'm serious. ndi siriyasi The best company in New York. Just kwegamba nze nkolera one of the best companies mu New York nsobola okutuusaayo bosi wange ne mugabugambi n'oyitawo ballet, he will. asobola okufuula kwegamba asinga mu bale How far you go after that, it's up to you. okusukawo okweyongerayo nga bw'okyagala kijja kubeera gy'oli nga tekuli auditions You already had your audition. olwedde kati kitwale nti auditions ozikoze nange bosi wange njagala nnyo kamala Past. olwedde oyise osegeera kati yakwata ekubo n'amwetika mukomezaawo eka bano abaana bolaba babadde tebaddangaawo okwanibwanga bya kitumbaavu baali obulamu basalawo bagezeeko bwesigaliza bubeere bwabwe bwa munda kubanga be bamanyi ekyama kyabwe be bamanyi ennaku gye balina bano abaana bazaalibwa mu kkojja waabwe ate ono omuwala ng'ogasseko n'omulenzi balina kye baakola kati batandika butandisa ogezaako okuta life yaabwe n'okugya exposinga eri ensi oba eri abasigadde abantu yamutuusa n'amukiisinga kawulira bulungi era bwe kati bwe katuuka munda ne kajja kajjeko engoye nagambye newakuba tuli ka family movie Nowhere. kasussa ku myaka I went out for a bite after class. yamuuza obwedolirako ono tewali obwedda jasi ndi ku baleti mu kiraasi Out of my room. fuluma ekisenge kyange naawe The first guy that looks your way, you're worth. kati gwe ogenda tutomera buli gayo asooka okukuba eriiso kono si bwe kiri naawe Is that what you call it? jasi oli mukwano gwange gwe bwotyo bw'okitwala Idea how worried I was about you. gwemanyi engeri gye mbadde nkweralikiriddeko nga tonaba kudda nkitegeera
I should have called. Obo sankali nalisose kukubira simu. Ono mwannyina yayitibwa Christopher. I'm not a child anymore. Ninjagala omanye sikyali mwana kati. Sigambye nti oli mwana. I've known that for a long time. Ekyo kyomadde nkimanyi kati okumala akaseera. Move on and start a life apart. Njagala tugende maaso tutandike n'obulamu buli omu obubwe. Osyegera. Sorry. Njagala onsonyiwe kale. Bwe mankambuwaddemu. Yatuuka we kali. I can't stop thinking about you. Niye amazima sobola kulekerawo okulowoozaako. What happened in the attic? Okussa kwe kye kyatuukawo eri waggulu mu kasolya. How it felt to touch you. Kwegamba engeri gye nakuwulirizanga ne kukwatirirako. I know. Anti mbimanyi era mbijjukira. Laba ekibi bwe kibawondera. With me in that way. Kyogamba gwe tonfiiringa mu ngeri bwetyo. Jjajja abagamba nti mwe baana mmwe ku bazadde bammwe kye baakola baazaala bwana wa sitaani. Ekibi kigenda kuba kibawondera mpaka essaawa zino. Laba Tagali ono mwannyina kyobula aba bagamba mugoberere nnyo ebyebika. Oli bw'aba yeddiranga binga nawe weddiranga biba naye mwesonyiwe. Ne bw'aba mulungi atya mwesonyiwe noonyowe fumbe. Kuba muganda wange ebintu ebyo saawa twabirabirawo kuva dda kuba kwono na kwerere. Baba kakali namwetise. Kino bakiyita incest mu Luzungu. Bano ba Luganda. Taata yomu, mama yomu. Wabula kibi kye kibawondera. Lwa nsonga ne nnyina oba nnyaabwe yabazaala mu kitaawe omuto. Kitaawe omuto nga buno gamba nti taata omuto. Mama mwe yazaala abaana bano. Jjajja n'abagamba mwe muli bwana bwa sitaani mwe. Yamubuuza okakasako n'okakasa. Tugende maaso nti of course tugende maaso. Baabo ne bayitawo bakimalirize. Kaakati bapoyeseza. I wish we could be like this forever. Ngamba kale singa tusobola okubeera bwe tuti ebbanga lyonna. Yenna omulenzi ali mu mukwano ogwa ddala ne mwannyina. What is it? Kiki? Sigenda kusigala wano. Kiki otegeeza? I'm going to New York. Ngenda kwati kubo ngende mu New York ne Julia. What? Ekiki? If I stay here, Kubanga singa nsigala from wano. the life that you Amazima ngenda kulemesa obulamu bwe wandibadde oyina. from children. Togenda kufuna mukisa kuzaala. Njagala kubeera naawe. He punished us once. Katonda yatubonerezaako ogwasooka. Kathy, lots of women have miscarriages. Kathy, ezo miscarriages kakali n'embuto zyavangamu. We can't do this. Tetusobola genda maaso nakola Don't kino. become our parents. Syaga tufuuke bazadde bafwe. Off with some guy you don't know to a stranger. Tekyogamba oyagala kwata kuba okuddukana gayi gw'otamanyi omugwira. Someone. You are. Anti kisinga kalisi ne ngenda nfuna omuntu gwe njagala omulala. Yenno omusaatu ali mukwano ne mwannyina. Wabula mwannyina akirabye. Person. Nti singa bagenda maaso n'okola ekintu nga kino mu butuufu bagenda kuba bakkaatiriza jjajja kye yabagamba. Kakali no babikola boogera wabula omuto abawulira. Amugambye kangende nfuna omusajja naawe sigala funa omukyala gw'onooyagala muzaale abaana. Tetusobola kwezaalamu. Baafunako n'olubuto wabula lwo lwava mu buvi. Enkeera. All right, babe, let's go. Ndowooza katugende. Ejja asiibula akato. Najja asiibule ne mwannyina. Wabula ye musaatu ali mu mukwano. Ne kano kamwagala wabula ko Alice kakitegeera mutekyetaagisa. Proud of you just the way that you are. Nze ni musanyufu okusinziira ku ngeri gy'oli ono yabatula naga maama. Bano abooluganda nga beeyagala. Alinga asiibula bbaawe. Where you go? Oli mwetegefu tugende. Oli ssebo ye Julia Munakibuga. Ng'akwata kubo ng'amuteeka mu ggaali. Yamugambye ngenda kutwala kwega mu New York. Osobole okufuuka omuzinyi wa baleti akyasinze. Kati nno kamusiibula. Wabula yawulira ennaku. Yawulira nga kimuluma bambi. Kubanga alabye ddala laavu mu mukwano gw'alina eri oyo.
talina walala gyagenda gujja. Tuwadde bali mu kibuga. We are starting our new season. Tugenda tandika season yaffe empya. Romeo and Juliet. Tugenda concentrating on Romeo and Juliet. By Julian Marquette. Era nga Julian yagenda okuzannya Romeo. Juliet. Kati beetaaga bafune Juliet. Searching for a fresh face. Njagala lisi nfune fresh face. I am not looking for sweet blood. Lodi atandise okunyonyola kwegamba gwayinza aga. N'abeera afaanana. I am looking. Ono yasooka n'amusiimula akaama. Yamugambye gwe kitwale bwe naakwanjula eri. Romeo. Ebisigadde byonna bijja kubeera tayari. Jja kuba oyita buyisi. Their love is forbidden. Waliwo naakeetiribwa ojja. Alabika nno. Obusingaano bwonna bwonna munnaye. Oli firimu sitaaya bulaga ddalo. Friends and ultimately their lives. Kati yamwetika amutwale gy'asula. Nakyagenda okuzza amaaso otunulira boyi gy'asula. This is where you live? Wano w'osula. Bathroom's down the hall. Ekinaabiro kiri eri wansi. Ekinaabiro kiri wansi. Where do you sleep? Kati gw'osula wa? Ekitanda n'ekisenge. There. Oh. Abuyiwa kikomando. Okay. Not what you expected? Si kyobadde osuubiraye. I guess not. Ndowooza oba osanga si kyembadde esuubira. Kwasi kubo n'atuuka. Bano bakomando omukwano gwabwe. N'engeri gye bagutandika. Bayaga biri ebirirwafu. N'asooka amunyweza. Kati jjukira kano. Byabwe byalinga bya mpola. You Southern girls like to act all shy and demure. Musaba asooka amusike. Muleete erudda. Now it's just you and me. Ati kati tuli gwe nange. Saagala ofune kikweraliikiriza. Nabagambye 18 kudda waggulu. Lwa nsonga mulimu ebikolwa ebigenda obesitaza. Siagala kuwulira ku bakerembo ate kaabadde bwe kati 18 kudda waggulu. Nakyanga bamuzza bbali. Kati oli wange. Njaga kuwulira ng'ogamba nti oli wange. Akitegedde kaagala bya mpola. Kyava akatandikako. Yuyo. Nga sikuulya bwonyega. Manya omukwayo gunyuma nnyo ng'omuntu omutandise mpola. Lubuto lwo. Oh, this is mine. Bino byonna byange. I need to hear you say it. Njaga kuwulira ng'ogamba nti ndi wuwo. Tell me you're mine. Gamba nti oli wange. I'm yours. Waye ndi wuwo. Akatuuse. Twavaayo. Ono Sarah yajja. I like looking at the little babies too. Nange njaga nnyo tutunulira abaana abato. Sweet and innocent. Babira bali innocent. I'll grow up someday. Naye ate lunaku lumu baba bagenda kukula. Not all of them. Anti munaye si bonna nti baba bagenda kukula. Yalina ensonga lwaki. Yogedde bw'ati. What are you doing today? Ogenda kukola ki olwaliro kawala ka musawo? Thank you. Siboli nnyo kye ngenda kukola weebali. Si wa bigambo bingi Christopher. Well, I'm sure the gift shop's wondering where I've wandered off to. Nkakasa ndowooza kati amaduuka geewunyo batwazungiddewa. I was actually Ekituufu kiri nti come looking for. mbadde ngenda kujja nkunoonye. Would you want to go on a date Wandiyagadde tugendeko kadeeti ze naawe. Saturday? Tugeze nga ku Lwomukaaga. You want to go out with me? Oyagala tugende out nange On Valentine's Day? ku Valentine's Day. Kiriyobali tomanyi nti Valentine's Day. I'm sorry, I didn't realize Onoonsonyiwa mbadde sikimanyi nti. plans. No, I'd love to go out with you Nandiyagadde ogenda out naawe on Valentine's Day. ku Valentine's Day. Okay. Okay.
bino byonna yeekaza kati yeekaza bwekaza kwegamba ayagala kwejjamu kiri alisi atandika okwanakwanako oba osanga ekyasitsawo kinaavaamu tudde bali okwayo eyimba Good morning, girls. mwe mulina akata akayitibwa kakalwi makya amalungi abawala Announcements. The Madrigal Society will meet naye gyasooka ababuli egasikeju bwegenda otambula Miss Pritchard buli kimu nga bwe bagenda okikwasaganya and Senior byetaagisa required tugasseeko n'ebirala in Dan kazi watwawuliriza Springs Cotillion. Now, I balinayo You don't- katiriyoni egenda okubaawo Where my mama ebiseera ebisinga webeera katiriyoni and oba ogenda kwambala ebintu bya mama oba si kimaama oba abazadde bokuwerekera waliwo nno abeewaana just like my mama wore to her. nange ngenda kwambala nga mange bwe yandiyagadde bano be batera okuyiikiriza kalwi Where did the cotillion carry? ndowooza oli mwetegefu naawe okugenda katirian kalwi mpola I'm sure you'll look like a real doll. nkakasa ojja kubanga kaddole Fact, in fact just borrow this one's outfit. ojja kuba ofaanananga kano kaddole leeta ddole yange nyina ye yagimuwa Why haven't you grown? naye lwaki tokula Your mama worried? mama wo Or is she a freak? mama wo oba freak gwe toyogera ku mmange gasiya abaayi Sheffield Miss anumbye Morgan, if gwe naawe sirika mukyala Morgan ngenda beetaaga mu afisi yange office after morning assembly. oluvannyuma lwa morning assembly ngenda beetaaga mu afisi yange kati omutwe yakwate kuba najja yeetunuleko alabe ebiseera ebisinga beebuuza oba nfaanana bubi kati wawulira ajja kumbe mwanyina yabadde aze Christopher Wait, lindako togenda Christopher don't go. togenda kano katooke Do you think I'm pretty? kamubuuza bwontunulira dda mbutuufu olaba ndi mubalagavu Please, of course bambi just want to know the truth. njagala kumanya mazima Of course. of course oli mubalagavu Very pretty. you are very pretty But not the way you think. naye ate tondowoleza mu ngeri emu nga bondowoleza Kathy What do you mean? kikyotegeeza I just know you like her best. nkimanyi nti gw'osinga okwagala I love both of my sisters. mwena bannyinaze mbaagala kyekimu juya ebyabwe kabimanyi newankuba tekasobola mugamba twakwate kuba entudde ebbali ono alina instructor ali mu stretching amagulu julia ali wali eri bali mubatendeka bitu byakwekyokola baabo situla omugongo namulekeraawo Pas d'heure in Romeo and Juliet is two dancers who become one. kali agenda okuzza amaaso akantu kwe keyaleese instructor akaliko You need to melt into it. olina okumeltinga Step in. kathe ngenda kusaba step in kati kathe bamugambye stepping in yagenda okubeera nga Juliet wabula obwedda siekagala awulira ennugu okusya ku instructor obwedda gyatigatiga akatuke keyakaleeta tanaba nakanyumirwa bbanga gwavuse bwoli akaliko akatiga simanyi oyo akweggala yamwetika mu bbanga mukazi watu n'atya namu olwamwisawo n'amugunda wansi mukubye ekiga agenderedde Please step in akirabika naawe tojja sobola baleeta omulala to stay in Romeo's arms. olina osigala mu ngalo za Romero gasiya nakakuleta embwa zikuli mu kutigatiga ebado tabu ninga mukasi otujesi abadde ayogera mu bwogezi n'oli oli abadde amusitrekinga amagulu kabaka sebo yafuniddewo bujja kati ng'afuna oli omulala ate yakikola nnyo kwegamba ataalumya ono nekyayamutunuulira baabo mukazi we kyeyakwata yalwawo yakwatamu ebibye n'agamba waayi kanzireeka yadde ewaka kabaka najja How's the knee? evivi wansudde Time you'll try focusing instead of... olala focusing instead of okubanga weemola kunnabadde seemola weemola ne jama I'm Romeo. nze Romeo sebo nze owakabi Nobody, and without me you wouldn't have anything. yamugamba singa sinze wandibadde tolina kyolina Marcel wouldn't have a place in this ballet company.
Era ng'agamba nti nkakasa singa sikubeera kutugenda funa kifo mu Barrett Company eno. Nze owakabi. Don't you forget it. Ate ekyo tokyerabira. Ati munaye nsonyiwa. Jangu ne wano. Sigala byampaka waye nze saaga byampaka. Kiki? All the other girls in the company want to... Abawala abasinga bonna mu company banjagala. Why can't you love me? Nigwe lwaki tosobola kunjagala bannange? Bano abaana baafuna emitima giringa njazi. It's been a little jittery about the... Ati ono yafunye kano kasaala ate kasaala ke kamwekubako ennyo. To present them, their mothers to teach them how to curtsy and... Agamba. All poor Carrie has... Kasista kakato kalina okwate kubugenda ku bya Cotillion. It's pretty lucky. Kyokka ate abaana abasinga bannyaabwe be bagenda bapresentinga kyokka ye. The year before my cotillion. Ono yamugamba nti munaye muganda walabika wa mukisa. Exactly one. Kubanga ye bw'alowoozaamu mu bisisa bye ebikadde. There's anti. Kano kaasama kasaala ko kalina emboozi. So my poor. Bwe kanyumiza n'omusaatu yabeera bubeezi. Sorry. Bino byonna yagezezaako abitrying asobole okwerabira ensonga y'omukwano gw'alina ogw'amaanyi mu mutima gwe ku kikwatagana ne mwannyina. Kuba ne mwannyina bwe yali agenda yamugamba sandyagadde nfuuke kwegamba kintu kigenda kulemesa kufuna future. Well, if she needs anyone to. Weetaaga liisi ogezeeko ofuna omukyala ozaale abaana. Be great. I know she would love that. Yakawerekera akazi ewaka. Kati nga bw'omanyi ozza omuntu. I had a really nice time. Mufunye akawungezi akasufu munnange. Hey. You can't kiss me. Naye ate osobola okunywegera. Ebintu bamugamba bigambe. Yakwata ekkubo n'akanywegera. Kawulira essanyu. Kiisi yali siipo teyayongerako. Mbadde nsaba nziremu nkulabe nateera. Kuno of course ojja kundaba. I'll call you. Nja kukubira kasimu. Okay. No problem, you will call me. Okay. Kumpi 70% ndowooza omukazi yamulidinze on okubanga amukwana. 70% omukazi yalidinze jjamu okubanga jjama akwana omukazi. Ne kakiisi kennyini bamugambye kagambe. Kati yakwasi kubo najja mukazi wattu alabe ku kyati. Genda okuzza amaaso ku kyati. So happy for you. Congratulations. We bayituuka ku buwanguzi. Principals. Ye tebaamulonze. I want to see. Kyebika balonze mulala agenda okuzina ne Julia. Julia no agenda abadala. Yagala mulaga nti ssebo nagambye nze owakabi kyensalawo kye kikolebwa. Kati yakwati kubo najja awandike bankaluwa. Bano abaana bola abalabye ennaku. Balabye ebizibu. Long rehearsal. Get me an aspirin, will you? Soko nfune aspirin omutwe gumbobba. Did you take Yolanda out for some moonshine? Simanyi Yolanda naye wamututte anywe kawalagi ke wanywesa. It's flack from you. Gwe ekyo si kye nkusuubiramu okunkyankalanya. I'm going home. Ngenda waffe. My brother is graduating from medical school. Muganda wange agenda kutikkirwa okuva medical school. You kidding me? Osaaga. Why would I stay? I'm background. Lwaki maasigala kuba kati already ngenda kubeera mabega. What is it with your brother anyway? Naye gwe ki ekikuliko ne mwannyoko He just snaps his fingers. kwegamba mwannyoko akuba bukubi ntoli kwegamba n'osituka amatwe. No. Nedda. He doesn't have anybody else. It's just me. Talina muntu mulala gw'alina okugyako nze. Who do I have? Kize gwe nze ani gwe nnina? For me. Nze gwolaba ninaani nange ninga Sani Vijje. Lwaki? Say, I want you dancing in the background. You dance. Bwe bakugambye nti kwagala ozire mu background, mba nkwagala ozire mu background. Sijagala lwaki oba ogaana. Yamusindika n'akuba feesi ku muti. To me, Kathy, whether you know it or not. If any man gets between us, even your... Ku nsi ya Katonda singa wabawo omusajja akwekiika. I'll kill him. Oyo ngenda kumutta busi. And I'll kill you too. Ate naawe nkuttireko. Sijja kutta omu yekka. Hey. Omusayi alina omukwano mungi eri omwana ono. Naye bano abaana emitima gyabwe bambi. Mu kaseera kawe twadde waka. Musaatu bamutikkidde okuva medical school. Guess we should go in and find our seats. Ndowooza tuge tufune we tutuula. Nakye yakwate kubona ja Kathy Weyazi.
yajja abantu ono olwamulabirawo n'asanyuka mutima Emergency. anti munaye munansonyiwa kansibe size ekikerezi nkugambye olwamulabirawo nawulya nga n'omutima guzza engulu ng'alinga alabye the kwegamba omuntu gwaludde okulaba laavu we gwaludde okulaba Rehearsal or no rehearsal? Pat. abadde yeerabidde n'okwanjula girlfriend we I'm sorry. onoonsonyiwa This is Sarah Reed. oyo bamuyita Sarah Reeves Girlfriend. ndi girlfriend wa Christopher kalino naye bwawulya girlfriend yagamba I feel like I already know you because you're pretty much all Christopher. agamba nti olwedde ninga akumanyi kuba Christopher gwe gwayogerako wekka And how close you've always been. It's lovely to meet you. kiriraavude okubanga nkusiikanye kati ate ono ye asanyukamuko I'd like to be a real okubanga mwannyina yafunayo oba akantu dream. awo kiba kitegeeza nti maybe that's a start I'm sorry, I'm sure banga girina kumugenda maaso n'okutula jjatuka esabiri abyerabire things happen. niwankubali naye ayinamu ku bujja obutooto naye ye ng'omuwala omugumu asobola okukigumiikiriza era asobola okyesonyiwa I'm sorry, I never told you. n'osonyiwa sagamba ku bya Saara Seems lovely. yagamba kawala kasufu kaagalwa I'm fine. yajja amulabe What happened to your... ki ekyatuuse ku liiso lyo Stupid. It was at a rehearsal. bya kisiru twabadde muli haaso I walked straight. okutambula nagenze kukuba mpagi Kathy, if some... Kathy senga abaawo ekituukawo osobola okumbuulira Stop it. lekerawo Christopher naawe This is your special day, and lwo lunaku lwo lwa njawulo ate saagadde onoona banayita banga akwatako said, I'm living every little girl's dream. kati ng'oli bwagambye Saara ndi mubulamu kwegamba I'm living every little girl's dream ayagadde mugumya bugumya naye sofa waali kati tennaba okusya ku kyali asuubira akyali mabega yadda tiisa akitegedde nti muganda waalina entandikwa kwe kujja ebbali I didn't think you'd come back. mbadde sikiwa nti ojja kudda Neither did I. nange mbadde simanyi mu nja kudda Beth, I'm sorry. anti munaye nsonyiwa I'm a bastard when I drink. mumanyi nze kasanywamu nga zivwako mumanyi bana bannakibuga bayaayi bakomando mbuye bwanywa nga zivwako You want, baby? Just forgive me, please. ngenda kusaba bebe senga kisoboka bambi nsonyiwa Just tell me what you want, and I'll do it. gwe mbulya kyonna kyoyaga nja kikola kasita kakomyewo n'agamba owaayi wabula nako ekikaziza tekagadde kubeera eri olwedde katyawe muganda wa kayina entandikwa empya gy'atandise senga kasigalewo kajja byonoona ne kasaba lisi kakomewo eno katube n'ennaku eri eno nje kulaba badaye kwagala okavala kale senga gumanyi bwekwagalaje naye kwagalaje badaye kwagalaje abayaye muyaya akaabaawo sebuga ayagala ekigambo kati no nga wayise akasiya akwata ekkubo najja ebbali yafuna ecupa gikuba n'agyasa n'akwata engato ezimu engato ya Yolanda juya Yolanda gwalina okuzina naye n'ateekamu obugiraasi You need to keep this area clear for the principals. I don't want to be tripping over your crap. sebe ennaku zino ayogeza na busungu akimanyi gwe balonze agenda okubeera Juliet yajja aseeko engatto ze wowe maama gera ate tebabusala The nurse just phoned. Your mother's refusing to take a bath. naasa agambye nti maama waganye ebyokunaaba I'm sorry. ono yena kyala No, I'm pretty sure your mother Corinne. that and on that. ono ye Batwin Zero It's all this. I Kati- an architect to renovate Foxworth Hall. agamba mbadde nfunye architect kyagenda ogezaako kubanga azimba So I just didn't expect Foxworth Hall the firm and oversee a full-scale renovation. kwegamba njagala bagikole full scale renovation I want to gut it completely. njagala bagigatinge completely This and bring in the light. njagala lisi bagijjemu ekizikiza baleetemu ekitangaala amaka agali sikisebo gonna ayagala oba bagamenye oba bagakole ki Then I'll just work around her. nze mugamba ate maamawo
Please say you're okay with it. Gamba nti oli okay nakyo. I want you taking on too much right now. Anti saagala ogezeeko kubanga otekinga kingi. So much better than I was before. You've been so good and so patient and kind. Obadde so good, obadde patient and kind. New start for both of us. Inengena kubeera nga ntandikwa mpya erife embiriri. Mugamba kimu kale. Buba kyosazeewo no problem. Era bwatu n'amunywegera. Kati wakwate kuba okudda eri akato. So excellent time. Kakazi katu kanoonya ddole yaako. Wabula ddole tekagiraba. Yo nyina ye yagikawa. Balaba akatundu akasooka. Nothing. Kiki onoonya nti tewali? Your doll? Noonya ddole eyo? She is really beautiful. Mu butuufu ddole eyo mbalagavu kamala. My mother gave it to me. Mange ye yagimpa. It's the only thing I had from her. Kwegamba kyekintu kyokka kye nnina kye mujjuukirirako ekiri awo. Don't tell Lacey. Gwe tugamba Lisi nti gambye ku kino. I heard her tell Nze namuwulidde ng'agamba bali. your doll. Ddole eyo And had it in the third floor storage closet. baagikwesi waggulu ku third floor storage waggulu eyo. Thanks. Anti we bali. Mukazi we n'akwase kuba agenda akima eddole ye. Mukazi wattu yakwate kubo najja. N'asooka anoonya agenda okuzza amaaso nga ddole ye baagitaddemu omuguwa. Balinga ssebo gye babadde batuga. N'akwate kubo n'agijjayo. Naye ggwe You're a little old to play with dolls. toli muntu mukulu otandika ozanyisa buddole. Lwaki temundeka? Want to help a freak. Ffe twagala kuyamba ggwe olinga freak, olinga kamenke. Put your head in that noose. You better Nze ndaba kisingako n'oteeka omutwe gwo mu muguwa ogwo. You better just keep your mouth shut. Ngenda gamba musomesa affe kono wandisirisiza ekimwa kyo. Freak wants to be alone. Oba osanga freak ayagala kubeera yekka. Laba bamuggalira waggulu. I'll find you in time for graduation. Bamuggalira ago ne bamulekayo. Mukazi wattu n'akuba omulanga. Eno embeera yagibeeramu bamusibirako mu attic for 2 years. Mazima ng'akyali muto. Kituuka ekiseera emotionally no developing nga kyetuyita claustrophobic. Era oba otiira ddala ebintu ebifunda senga oba okisimattuse nga wakirimu ebbanga gwanvu. Kiba kikuleetera entiisa eyo. Julian. Ono ssebo oli yamugye mu kintu asobola osigaza akantu ke yategedde nti munnange bw'ate akafeeko kayinza ogenda. Genda maaso n'okubojja omuziki. Lovely. Ndaba no instructor lovely. Mu ebintu ebitasoboka kati nga bino. Let the feeling carry you. Kiva ne Uganda ffe tetubiina. Abakazi baano bazitowa nkota njereere. Mwetikka omuganda wange. Muyinza ogwa ebigoba bindaba. Kakati ekintu sebo bakikola bulungi naye nga kikibakozesa obulungi lwasonga they are in love. Bali mu mukwano. Beautiful. Beautiful, beautiful. Temusukka waawo ate. Hi. Kumbe katooke kaze. Hi. Gwe akeekanza abadde takasuubira. What are you doing here? Kati ate okola ki I was wano? hoping I could stay with you for a while. Anti madde nze alisi nsobole okubeerako naawe okumala ebbanga I ettonotono. missed you. Badde nkumisinga. Girls at school, are they being mean to you? Simanyi bano abaana ku ssomero bazzeemu kukijjanya nti See nedda. now, and he's got Sarah. Anti omanye ennaku zino Christopher alina Saara kati takyalina budde bwange. Remember my sister. Ojjukira sista wange ayitibwa Carrie. It's a little early for opening night. Actually, she was hoping that she could stay. Anti abadde asuubira nti oba osanga asobola okubeera We naffe. won't be any trouble. Sigenda bateganya wadde n'eddakiika n'ejja. Clean. Nsobola okulongoosa, House. nsobola okufumba ennyo. If you're happy, then it's fine with me. Then bwe kiba kiri okke n'ono nze sikina mbuzi bugwe gya ntugende. Mukazi wattu anoonya wanaabeerera safe. On the staircase is all hand carved and Ono yafunye dda architect kyagenda okumenya ennyumba. ripped and refinished, which would be considerably less expensive. Well, I don't care about Kintu this. kigenda kubeera expensive kono nze sifaayo ssente nina amagya nina. I feel like it's an entirely different house. Kwegamba njagala listi bwe mangi tambuddemu nga ninga ayingidde mu nnyumba empya. Yes, it is. Ese muzeeyi kaddu gwasinga okwesiga. It's the only other thing that we have left to talk. Kati kye tusigazza ndowooza. Guest room and the attic.
Ati kieno twetwayagadde tugiteteganye kono mugijjeewo nze okusinziira ku ngeri gyerimu ebintu biki njagala mugidisappearing njagala mugikubeko ne plasita ate mulimu ebintu ebyekyana ekite biteekeddwa okujjukirwa gwe tosinika mannyo nakuwadde omulimu nga nkimanyi nkwesiga nkugambye oba si kinjafuna omuntu omulala n'agukola ati kisaagala kuddamu kubaamu kintu kyensobola kwejjukanya Sala abeera waka ali mukanda. You need to use a lighter touch. Christopher yajja. A good crust suffers from too much kneading. Well, I hope we get the hang of it by next Saturday. Kansuwenti bali lwamukaga tujja kuba tukimaze. Barbecue. Kuba nayise emikwano gyange. Tugenda kulya omuchomo. Muchomo. Kathy has her debut in Romeo and Juliet. Oh. Kathy ayina debut eya Romeo and Juliet. Kyokka ate nyina okubaayo. You didn't tell me. Tiwangambye. I just wanted to be there for her. Ati nyina okubeerayo ku lulwe. Uli mwannyinaze. Of course you should go. Of course ino genda. You know, I think it's really sweet how much you love your sister. Nze ndowooza kisoofu ku ngeri gy'oyagalamu bannyoko. Bwe kiba kikwata ku bannyina. Olabika osiagana ddala ono. Nza n'okuggyirayo akabazzi. Kakati kazi watu wagenda maaso n'okola performance. Lodi yatuuse dda ali bbali. Era nga yekkaanya. Buli kimu kyonna nga bwe kitambula. Yagamba bannange. Tamanyi lwaki akaagala nnyo. Awulira afa mu mutima just kalabako bulabi bw'ati. Omukwano gwokka gw'alina gye kali. Tasobola guwa mulala ne woba ofootya. Ali so much in love with Kumbe Julia ali ku mulamu we. Bana ebintu bino nabyo nno bizibu. Bana abaana balabye ennaku. She'll be off stage in just... Bawa sister we. Kati ate ali ku muto. Sokoleke ye muto wange aliwa. Unaaliena atiga. What the hell are you... Gwe mukoddo mikiki oliko. I asked you a question. Kubuziza kibuzo. Sister just wanted me to... Yes, abada yagala kwegezaamu kateeteeyi kati nze nandi mukoledde ki. Oze. What the hell is going on? Kati kiki ekigenda maaso. I walk into your boyfriend's... Nyingidde wano boyfriend waali kumukoli amutiga. Wamata nkuteeko. Why am I talking to him? Gwe yogera naye omubuzi. Wamata nkuteeko. Kalino keegaana. Gwe teweegaana. I think your brother just needs to get left. Chai kamuga. Tosinika mannyo gwe. You ever touch my sister? Nze tuddangamu n'okwata ku bannyinaze. Gwaguddeko komando. Nasooka azimwokya. Ne basooka bajje kubaawo. Owayi tonzitira mwannyina. Ntagasiya. Gwe naawe vaayo. Julia. Kathy. Julian! Yamuyita Julia. Julian yayingira buyingiza eggaali. Julian sokolinde. Mukazi wanne n'akwate ku bunayingira eggaali. Bwatu n'agisimbula. Something happened between you and Carrie. Just tell me. Waba we kituusewo masekati go ne kalimbuulira. Nigwe ki ekikuliko ne bulazo. Never figure out why you couldn't love me, but... Nze simanyi lwaki. Bulijjo mbeerawo nga neebuuza lwaki tonjagala. You mean? Nikirabika muganda we. Love with him. Gwe ne muganda omwagala nambwa mmwe. Are you with him? Simanyi oli naye. You're such a bastard. Naye ate oli mutumbaavu. Bastard. Muze naawe ani mutumbaavu. Then why are you still here? Lwaki okyalinanga obanga ndi mutumbaavu. This moment... Mbadde nzize kugamba nti ndi lubuto lwo kye mbadde nzize okugamba. Aba yakati mugamba. Emmotoka yabasekula. Amubuuziza bwe mba ndi mutumbaavu lwaki oze mu mmotoka lwaki oli nange. N'amugamba ekindese kugamba nti ndi lubuto lwo. Emmotoka n'emusekula. And close. Wayita akaseera. Maserengeta ga Carolina. And everybody turn. Myezi gijo wagindaba. Nice long arms. Nice and tall, please. Long tuck. Mukazi watu yafuka musomesa wa baleti. Ish. Beautiful. Curtsy. Yali yafuna omusajja ne munnaye ekibi. So much. Waliwo ekibi ekibagoberera, waliwo ekibi ekibalondoola. I'll see you all next week, okay? Lowooza abasigadde njabalaba wiiki ejja. Stretch. Agenda okuzza amaaso okwekkaanya bw'ati alina gwe yalengera. Corinne agenda omuyita abadde alowooza nnyina. Sorry, I thought you were someone else. N'onsonyiwa munaye nkulabye ekifaananyi ky'omuntu omulala. Happening to me since the accident. That's all right. Bino bibadde bintukako okuva kabenje kono kiryoke. I heard it was a miracle you even survived. Nawulira nti kyali kyamagero okubanga bbaawo yafa gwe n'osimattuka. At least you have your beautiful son. Alisi
wamuzaalamu omutabani omusufu mbalagavu Kamala. Jory. I bet he'll be a wonderful dancer. Ayitibwa Jory nkiwa Was. alibeera muzinyi w'amazina musufu kubanga ne kitaawe bw'atyo bwe yali. Class today, Ruby. Thank you. Ndowooza ke kasi aweegatte mu kirasi olwaliro Ruby. Kati tudde erudda. Kakazi katunga bw'omanyi nti bambi kayimbi. Nga nnyo eby'okuyimba. Kekasingamu n'eddoboozi essufu ennyo Kamala. Each little bird that sings, he made their glowing colors, he made their tiny wings. Waliwo buno bafaaza. Eddoboozi lyali ssufu. Can I get you a donut? Kufunire ka donut mukwano waliwo ebbali ka donut. Much of a sweet tooth. Omanyi siri muntu muli wa biwoomi. I suppose that's because you're so... Ndowooza lwakubanga oli muomu ekimala munnange. I don't know about that. Ekyo kyo simanyi sigenda kukyesibako. But I'm sure all the boys back in high school told you that. Oli muwala mbalagavu naye nkiwa abaana abasinga mu high school bakigamba dda. Nedda si bwe kiri. Listen, Wuliriza. you played the play. Waliwo ka play gamba oluvannyuma lwa byonna. Have dinner afterwards. Maneesaba oba osanga tusobola okulyamu ekyeggulo oluvannyuma. Oyagala genda kadeeti nange. I'm so sorry. N'osonyiwa munnange. Boyfriend. Oh, no, Olwedde nkiwa kati olina boyfriend. Ko nedda sina boyfriend. I'd love to go. Bw'oba oyagala nandiyagadde tugendeko kadeeti. That's great. Ekyo kisuufu ate oba. Wow. Mukasi akatu akwate kube tudde erudda. In here. Ono yakwate kube najja nga ayita omukyala. Saara oli nti butereevu. In class. So I'm watching Jory. Oli yagenze kusomesa kati nasize wa list omutozi emba mubeerako. Oh, he's my Kathy yagenze kusomesa. Aren't you? I think he has Carrie's eyes. Nze ndowooza alina amaaso ga maama we. More like Corey's. Ati galinga ga Corey. Who's Corey? Ate Corey yani nga simumanyi ye. Corey. Twin. Corey yali murongo wa 6. Carrie. Yafa alina emyaka 6. Christopher, I'm so sorry. Christopher Katonda nga kitala ate ekyo. You never mentioned him. Kunsi ya Katonda ekyo badde tukyogerangako. I told you earlier. Nosonyiwa okubanga mbadde sikigambanga. Kiri okay. I don't want to stab see. Ekisinga byonna kasi oŋŋambye saagala tubeere nga tulina byamama sekati gaffe. N'akwate kubagezeeko omugumya. Between the choir bake sales and the collection. Kati mu kaseera kano bano baakwate ku ne bajja nga bawaya. Ye faaza mpozi gwe gasseko ne kakari. Which hymn would we do? Well, kanyumisa ebisinga nga bamaze dde obitegeka. Children go. Badde ba fundraising amajja. Balina sente ze baafunye eziwererako ddala. That one. Oh, no. Baabo. One of my favorites. It's just my stepfather used to sing it to me whenever I had bad dreams. Agamba ati akayimba k'oyimbye. Stepfather wange yateranga okanyimbira ebiseera ebisinga bwe nafunanga ebirooto ebibi. You know, omanyi most girls your age are on abawala abasinga myaka gyo latest hairstyle. Baagala nnyo okukola enviiri zino eziri ku mulembe. Different. Okwogera ku bya sinema, okulaba bu magazini bw'abamodo. Wabula gwe oli wanjawulo. I just like singing. Omanyi nze njagala nnyo eby'okuyimba kye mbagamba. Bet you think I'm a pretty big square talking about choir music. Naye ndowooza nze ndi munjegotandika okunyumya ku choir music. Ko nedda kiri okay. Baakwate kuba ne bayitawo ne batula pembeeni. Carrie, you're like a beautiful, precious doll. Olinga kano kaddula akabalagavu akasufu ennyo Kamala bannange. No, it's only been a few months. Nkimanyi. But I know. Gibadde gyassa emyezi mitono gye tubadde ffena. Wabula nsobodde okitegeera. Nti oli omuwala. The richest or best looking. Sigamba nti oba ndi mugagga, sigamba nti oba ndi wakabi oba ki. By my side. Wabula nandiyagadde nkusabe obeere nange. Ku luuyi lwange lubeerera. Nkusaba onoosobola okunfumbirwa. Kakazi katukeewuunya. Kiwe kyekiru kye katekasubira mulamu bwako kajja ne kakiyita mbaba waako. Oh, actually, I haven't told him yes. Anti munaye mbadde sinaba kukkiriza. What is there to think? Kati atulowooza ki? He's kind and he's... Alex already ali perfect. Musaatu ali kind. Mwetegefu okuwasa. Good enough for her. Nyinza okuba siri mulungi ekimala gy'ali. Ki ky'otegeeza Carrie? Christopher was right about Julian. Christopher yali mutuufu munaye ku Julian. He did touch me. Bao yantiga. Wa boyfriend wo yantiga. I'm so sorry I didn't protect. N'osonyiwa saasobola kuprotectinga mu biseera ebyo. Kono si bwe kyali. I liked it. Kyali nti nakyagala bwe yankwatirira. I knew it was wrong, but I nakimanya kyali kikyamu kaseera ako kubanga ali mulamu wange. Liked
The way that he looked Ni mu ngeri gye yankwatiriramu made me n'engeri gye nawuliranga kyanyumira. Sister's wife, Kathy. Maybe I really am the devil's pawn. Oba osanga ddala mutuufu jjajja kye yatugamba tuliko ekikolimo kya sitaani koonoleka nedda tuyogera bw'oti. 6 anymore. I know that Mom and Dad weren't supposed to be together, that what they did was bad. Agamba nkimanyi maama ne taata kye baakola kyali kibi. Small, not from the attic, but from what our parents did. Era ng'agamba nti okussya kwebyo byatuuka mu atiki byonna. The best thing that you can do is move on and Weerabira ebyayita ekintu ky'osobola okukola ekisinga, you have to move on. Weesonyiwe ebyayita. never look back. Gwe ky'oba okola fumbirwa Alex todda mutula amabega ebyo biveeko. Wulira. Mukasi akantwadde erudda. Kolo kagenda maaso n'okutegekebwa. Judith tells me that you're overseeing the entire renovation Ono ssebo hall yourself. nakyala ennyumba yonna yagirongoosa era bwatu n'akwata ekkubo n'ayita n'abantu be ne badda ebbali yaganye ebintu by'amataala kati mu kaseera kano yakwata ekkubo n'ayitawo n'ajja ebbali mu kusembera aze kusaba kakunywa bamwongeremu agenda okuzza amaaso kawala ke kajja waali ne kamugamba gye baleko maama. All my letters got returned, so Omanyi ebbaluwa zange zonna ezisinga ze mbadde nkuwandikira badde baziza kati nensalawo nzeetikke nzireete nze kennyini nze kwase. it would mean the world to me if he would be there. Era nga kijja kuba kitegeeza makulu nnyo singa onobeerawo kasira kange ak'embaga. Else, I don't have a daughter. Olabika ondabyemu omuntu omulala nze sizaalangako sina mwana wa buwala. Katonda wattu kawala kaakasembayo kabadde kaze kamusaba lisi abeere ku mbaga yaako mazima akeegaanyi. Morning, Hetty. Amakya amalungi. How are you? Oli otya? Mary got herself up early and done some baking. Asi munaye kali yakedde ku makya n'asooka yeekolerayo budonati. Yamaze okola budonati simanyi gye yalaze. Ono bw'awulira budonati n'azza amaaso. Bw'azza amaaso ne yeekkaanya. Waliwo kye yalengera ke kakebe akalimu obutwa bw'emmese. Julia Neoli omulongo yabuukira ku butwa bwa mmese. N'atula amabaluwa. Nga kirabika mukazi watu buli kyawandikira nnyina amabaluwa naye nga nnyina agazza buzza. Yakimanya waliwo ekitali kituufu. Ali ludda wa? Why? Jangu Christopher baakwata ekkubo ne badduka bagende mu kisenge kye balabe. Okutuuka ebbali mu kisenge okuzza amaaso. Oh no. Katonda wattu mukazi wattu yalidde obutwa n'afa. Oh no. Yabadde tasobola kigumiikiriza nga ye. Yalidde obutwa n'afa. Ekyasize omumalamu amaanyi nnyina kumwegaana. N'amanyi oba osanga ku nsi kuno bagenda kubeerako nga bikolimo. Nga wayisa akaseera nze sigenda kutuula butuuzi wano ntunuulire bantu benjagala bafa nga baggwawo nga sira kyekola. Nothing that you can say that will bring Carrie. Tewali kyogenda kwogera, tewali kyogenda kukola kigenda kuzza baganda baffe. Sister, as clearly as if she poured the poison down her throat. Yagamba nti maama affe yatta muganda affe yasooka. Kati wuyo n'oyo owokubiri kwegamba yalinga amwetidde. Mukazi wattu yamuwandikiranga ebbaluwa yakutte kubo ne yettika nange n'amusikana ng'amusaba ekintu kimu akwate kubajje ku mbaga ye kikyuka kyabadde amusaba. Our mother for some sign that she wasn't completely unloved. Kati maama obutajja. Brendan just turned her back. Ye akafunye nga akabone akalaga nti oba osanga tetwagala ku nsi. A thing. Tewali kyogenda kyosa. I don't care. Nze sifaayo. I don't want her love. Nze saagala mukwano gw'amange. I want her to hurt the way. Njagala agezeeko okulumwa mu ngeri gy'atulumizaamu. Still protecting her. Okyagenda maaso n'omuprotecting akimanyi wali omufa kono si kyendiko. Kiki? If you go through with it, bw'ogenda maaso ne kino. You are alone. Then ogenda kubeera wekka ku kyo. No part of it. Nze sigenda bibaamu. Part of this whether you want to be or yamugamba oluliro oli part of this uyagala gana. Right, we are all twisted. Fena tuli twisted. The devil didn't make us that way. Sitaani si ye yatukola bwati. Maffe ye yatukola bwati. She's gonna pay. Agenda sasulira kino. Right this way. Miss Sheffield. Kati agambye agenda kula revenge. Pleasure to meet you. Kathy. Kya Sheffield ko kiba kirungi okusiikana. I didn't keep you waiting too long, just dealing with my mother-in-law. Manyi One of her nurses. yasooka n'amubuuza mukazi ko mukazi wange. Not too sick. Ali mukulu yakulongoosa nnyumba ye. Ate yageze kusiikana nyazaala wange. To keep her going. Is that your wife? Kati ono gwaze okusiikana yandibadde nga step father we. You must have beautiful children. Ono yayitibwa Batwin Zero. Kati yebba wa maama waabwe ennaku zino. Do you have children? Oyina abaana? You. Nyina. Son Jory. Ayitibwa Jory. So much fun. Anyuma. I imagine my life without him. Kwe gasobola kuteebereza watali bulamu bwange watali. No, it's fine. Kiri fine. I'm crazy. Amubuuza gwe ne mukazi omulina abaana kono mukazi wange tazaala. To my life, actually.
But you didn't come here to discuss my personal... kansiwe tuweze kudiscussinga personal life yange bwekagira no kubisambi kawala kato. I was hoping you could help me revise my... Bade nsubira osobola okugeza kunyama okurevisinga eddaame lyaffe. and passed away and left my siblings and me quite money. Waliwo omwami eyafa. But my sister recently passed away. Kati n'abaako ebintu ebyenjawulo bye yatulekera. Kyokka ate sisa wange yafudde akaseera akayise emabega. God, I'm so sorry. Katonda watono onsonyiwa. So now it's just my brother and me. Nasigadde nze ne mwannyinaze. Oh. You're not married. I just assumed. Tuli mufumbo. Bade nsubira tuba osanga oli mufumbo. Our accident when I was pregnant with her. Bawange yafa mu kabenje k'emmotoka nga ndi lubuto. Share a tragedy. Ate ng'ako kasamba tuko. If you cling to the past, you'll drown in a sea of tears. Manyi mange yaŋŋamba nti singa weesiba ku byayita ojja kubbira mu maziga. Say that everything I know about pain I learned from her. Mama we kirabika ali mugezi. Kuona buli kyemmanyi kyonna eky'obulumi nakiyiga ku mmange. Being a doctor. Kati mu kaseera ka Dr. Reeves yakwata ekubi n'atumya Christopher. Juyira Dr. Reeves alina kawala ke kasa Reeves ennaku zino kabeera n'ono. Now I know that you've gone through some very tough times recently. Yamutuuse ebbali n'amugamba sigaanyo oyise ebizibu bingi mutabani ekyo sigaana. Those tough times is the love of our family. Era ng'agamba nti ebiseera bisinga ebyo tubikola olwa family yaffe bantu be twagala mu kika. Very sweet girl, Chris. Ky'olina ogezaako okumanya Sarah muwala musufu. If you're serious about her, bw'oba oli serious ku muwala wange. nothing more than to welcome you into our family. Nze sina buzibu nja kwaniriza mu family yange. But if you don't intend to marry, wabula bw'oba owulira nga togenda muwasa. you need to let her go. Ngenda kusaba omwesonyiwa omutaagende. Olaba ali wano kyava awulira akonkona. Right on time. Ndowooza otuukidde mukadde agenda okugulawo bw'ati oluggi nga mulamu we. I wasn't expecting you. Bw'ate mbadde sikusuubira. Is Christopher with you? Christopher simanyi azze naawe. I came up here to Virginia. Agamba nzize nze keno mu Virginia wabula ng'ekindese kusiikana. Mugamba kale yingira. Just surprised you're here. Yasirewunyiza bwewunya nti oze abadde tamusuubira. At my place, but I was hoping the two of you could patch things up. Yagamba sigaanyi gwe ne mwannyoko mulina ebibateganya wabula mbadde nsaba. Alisi mugezeeko okukwatagana kubanga amazima gali nti akwagala okukamala. Kathy, I know that's not true. The fact is, amazima gali nti you're the most important person in the world to him. gwe muntu asinga okubeera ow'omugaso mu bulamu bwe. Heartbroken if you weren't part of our wedding. Era ebiseera bisinga kijja mmenya omutima singa tobeera kitundu kya mbaga yaffe. Mbaga? Yes. We're getting married at the end. Tugenda fumbiriganwa yansimbye akaweta. I was hoping. Kati oluvannyuma nga amaze okwogeramu ne Dr. Reeves yakwata ekubona gyasiikana nakyaga friend we Sarah n'amusimba akaweta n'amusaba obufumbo. Ne kakkiriza. Your wife won't miss you tonight? Mukazi otagenda kumisinga ekyo ky'olwaliro. She's busy renovating the entrance to her... Kimanyi kati ali busy agenda maaso n'okurenovating amaka gali amakadde. Sounds like Foxworth Hall. Project. Kirabika project si nnyangu. But makes my wife happy. Ati bunayo kyekireetera mukazi wange kuba n'essanyu. Very much. Olabika omuyagala okukamala. They say she keeps things lively. Tugambe nti ebintu abikipinga okubeera lovely. Omuntu abeera awo nga. Glamorous. Ali glamorous. Fancy party. Ayaganya ebintu bya party. Exotic vacations. Exotic vacations ebintu ng'ebyo. Juyiro n'amanyi nnyina. Oli mutuufu oyogerawo otyo. Sometimes I fantasize about living in a tiny little cottage. Ebiseera bisinga nze mbiraawo ne kubamu akafaananyi nga njagala kubeera mu katalina cottage nga kali eyo kayumba kali eyo teri akamanyi. I catch in the yard. Kwegamba nga mbeera eyo kunyumirwa green life. Fantasizing about trading places with you. Manyi ebiseera bisinga bagamba kiba kirungi omuntu waba alina fantasy kwegamba ng'osobola tradinga place naye. Suppose it's hard to get through life without a few little regrets. Ku nsi ya Katonda bagamba kizibu nnyo okugezaako okuyita mu bulamu watali kwejjusa. You're necessarily saying no to something else. Waliwo ekintu ekirala. Hate the word no. Omanyi nze ekintu kye saaga ku nsi ya Katonda ke kagambo nno. The sound of yes. Nze njaga nnyo okulya sound of yes. Ono n'aseducinga step daddy we. Ate nga bw'omanyi abasajja tulina kye bayita weak mind. Singa omukazi atandika okukwana. Herode teyakomekerera ng'akegadde. Contractor for Robin's Egg Blue, and he brought over nafunye contractor mugamba asiige langi ya bbulu simanyi birangi bye yaleese. Kakano Herode ennaku zino yafunyeyo akawala akato. Wabula kyatamanyi nti ali kawala ka mukazi we. Jua mukazi we yamugamba tazaala. Today, I'm meeting the contractor over there later. Mani njaga tugende ffenna olwayo alisi ngenda siikana contractor eyo oluvannyuma. Sorry, babe, I gotta go. N'onsonyiwa baby nyina ogenda okkazana.
Irero lwa Sunday. Trying to hash out a settlement on this. Omanyi waliwo kesi gye twagala osetulinga waliwo no musaago tukwasaganya ali hash kwe gatwaga tusetulinga kesi yegwe. Okay. Namusibula. I love you. I love you too. I love you too. Wabula omukazi nga watandise okwenda atandika okimanya. Tandika okulaba enkyuka embeera. Agenda okuzza amaaso ekyamala ebiri ku mutwe essaawa n'empeta abyerabidde. Oli okay? Atowooza akyagenda ku mulimu abeera mu buloogi. I just haven't been feeling very well lately. Agamba nti alina feeling enkyamu ku kino. It's just it's my first Christmas without my sister and eno yessekukulu esoose nga sirina mwannyinaze getting married. Ne muganda wange. Alice said kyokka agenda kuwasa bampise ngende ku mbaga kwegamba. I don't want to hurt you. Omanyi saagala kulumya. Fact is, I'm happier with you than I'm. Amazima ganyi nti mbeera musanyufu nga ninawe dhani okubeera musanyufu n'omuntu omulala yenna. Love your wife. Nkimanyi oyagala mukazi wo. Mukazi siganyi. I'm also falling head over heels for you. Niwe bituuse kati nsobola okuwalampa ensozi olwolulwo. Asobola okulinnya obunaala olw'okubanga ono. Ate ennaku ezaddiro nti yatandika kuzza ka balance. Kibayita morning sickness. Mukazi kasi atandika okufuna morning sickness. Zezimu ku symptoms ne signs eziraga nti yandiba alina kalefigi mu lubuto. Yajja asooka olugumya essimu abuuze. Hi, it's Kathy Sheffield. Nze Kathy Sheffield. Said I should call this morning for my test results. Dr. Weiss yankungambye mukubira essimu ku makyagolo yambulira results zange. Yageze okwekebeza. Forrest, he can't get the white peonies from up. Bana ab'ebimuli sibategeera. Ow'ebimuli naye simutegeera yadde ateekeddwa okwasaganya ebimuli. The prettiest girl in the room. Atofaayo gwe. Yes, Daddy, in the whole wide world. Omwana musanyufu kubanga agenda kufumbirwa road. Wabula n'agamba road. Talina love ya muntu mulala yenna ku nsi ya Katonda. Talina love ya muwala yenna ku nsi ya Katonda okuggyako mwannyina. To a week in Bermuda. Nabafundire tikiti zigenda batwala Bermuda. After the Muzeeyi alina shete muzeeyi omusajja because he's a surgeon. Call me Dad. Ate professional nga bw'okiwulira. Kati mwetegefu teekamu shete zonna z'ayagala ku lwa muwala okubeera omusanyufu n'ono omuvubuka. Kati omuvubuka yamusima kuba omuvubuka wa mpisa. Just glad that my daughter finally made an honest man out of you. Yagamba ndi musanyufu kubanga muwala wange Alicia yakugyamu omusajja ategeerekeka. Ziba teziri busa la mwannyina wajjeeka. Needs a diaper change. Ono yeetaaga okyusa nappi kwegamba agize. Aze ku lw'embaga yaabwe. Ono ye kasitamulaba. Ebisigadde biba byayita. Katonda wattu. Kathy. Dr. Reeves. Dr. Reeves. Yatule bali nasirika. Ye kasita mwannyina akoma weeka. Abasigadde oba mbeera biki? Oba mbeera bimuli bino eby'okukubo. Since when do you drink whiskey? Kuva ddi ng'onywa whisky? Ye yalina empisa. You don't know everything about me. Tokyalina ky'omanyi ku binkwatako kati gwe. Kyava asembera mpolampola waali. It's late. Obudde bukere. Don't you think you should get some sleep? Tulowooza nti weetaaga liisi weebake. What time do you have to be at the church in the morning? Tuteekeddwa liisi okubeera mu kanisa ku makya. Ssaawa 3. Sarah obviously adores you. Okimanyi Sarah akumatira Kamala. Good mother. Sarah akwagalisa ekanika. Everything you just said is true. Yamugamba by'oyogedde byonna bituufu. Wabula waliwo ekizibu kimu kyokka. She isn't you. Amazima gali tesiye gwe. Yakasimbirawo keesi. Bala yawulira akafa. Akaagalo Kamala kajjira. Ninga nako kamwagala. All my life. Gwe bulamu bwange. Njagala kubeera naawe. I love you with all my heart. Nange nkwagala n'omutima gwange gwonna. I love you with all my heart. Wabula tetusobola kubeera ffena naawe ekyo kimanyi. Please marry Sarah. Just bambi alisi gumobere ne Sarah. Nedda. Nze sigala kubeera na Sarah. Bane nnyina bye neerabidde mbadde njagala maama nyabo. Yabashikana.
brothers and sister when they are making stupidity. I don't care what folks are saying. Nze sifaayo bantu bikibe baboogerako. Ono yena mukadde yabalonda ku baasi. Yabagamba sifaayo ku bikibe baboogerako baana battu. Wabula kyemanyi Mukama amanyi amazima era mulisonyiibwa. Ne wano babategedde. Mubeyo buleezi tafaayo. Bagende wala batandika obulamu. Is it a hospital out of state? It's over, Kathy. Biwedde Kathy. Don't you get it? Gwe tokitegeera. I'm finished. Nze mpedde. Don't say that. Toyogera bw'otyo. Come to California with me. Tugende ffenna mu California. Me and Jory can start over. Tutandike ffenna obulamu. No, Asad. N'omwana wo tukole obulamu obulala. It's not a lie. Si bulimba. I love you and I love you. I love you kali sijja kulimba nkwagala okamala Kathy. can't hurt anyone else. Nze sobola kwagala muntu mulala okuggyako gwe. Wuliriza. Yamugamba sobola genda naawe. Omanyi lwaki? He's not gonna leave her, Kathy. Kathy. That's all the money. Believe it or not, some people don't put money before their own children. Yagamba kkirizagana abantu abamu ku siyakatula tebateeka baana ssente mu maaso g'abaana baabwe. Ki kyotegeeza? Bart's child. Nze golaba ndi lubuto lwa step daddy waffe. Gatonda bino ebisiraani tebirabanga bannange. Olwo ye kati alina ekigendero ekikye. You love him? Omusajja omwagala. Of course omusajja simwagala. Kosa mukose kulumya nnyina. Okimanyi njagala gwe. But I have to finish what I started. Wabula nyina otandika kike natandika. Nyina omaliisa kike natandika. Nyina omaliisa kike natandika. Then katogenda genda weka. Christopher. Coming with you. Tugenda ffenna. Aya. Bagenda salako maama. Bakwate kuba ne bajja maka. Oli omukazi amaka yagakyusa gonna. Yagakola renovation eri kabisa. Bajja batambuza amaaso. Nyumba yagifula modern okamala. Beautiful, prideful and weak. Mukazi watu bwatuuka maka gano yatandika n'okulya amaloboozi. Laba sebe ennyumba kye yagikola bannange. God sees everything. Ajukira nga bakayingira maka gano. Namukadde jjajja balyoka abagambe saagala mukole kya busiru saagala mukole kya bugwagwa. Newe n'aba siriiwo. Mukimanye nti Katonda alaba buli kimu kyonna. What if bali n'abakulu gwe lwajjayo? Martha, is that you? Martha yegwe. Unawulidde eddoboozi lya jjajja. Need you. Jjajja abuuza Martha yegwe. Yagulawo oluggi. Agenda okuligiza bw'ati jjajja y'ababanyi bano baana ba sitaani. Allah. I know who you are. Gwe nkumanyi. What took you so long? Ki ekikulisizaayo yonna gy'obadde? All these years I had nightmares about. Emyaka gyo gyonna mbadde efuna ebirooto ebyetiisa ku gwe. You're just a pathetic old hat. Oli namukadde omulalu mpangulukufu. You can't hurt me anymore. Tokyasobola kunnumya. Nasty mouth. The whole time we were in the attic. Akaseera konna bwe twali mu attic. God and the Bible. Wawozanga Katonda, Bayibuli. Just doing God's work. God doesn't. Nze nali nkola mulimu gwa Katonda. Katonda tasobola kuddira abaana bato n'abaggalira waggulu n'atandika basekula miggo. 2 years of our lives a little. Mazima watusiraanye emyaka 2 egy'obulamu bwaffe. 60 years. Gwe n'oyogera ku myaka 2 gwe bala emyaka 6. Nali makaga. Nali makaga no nga ninga musibe. Well, he was filth. You should never have been born. He was. Muganda wange yafa kono kyali kisiraani teyandizaalidwa na kuzaalwa. And now Carrie's dead because of the lies that you have. Ne sister wange yafudde olw'obulimba bwe wamussaamu. And we were innocent. Innocent? Wamugamba nti ffe tuli baana ba sitaani ate nga tetulina musango. Mwe mukakasa ate temulina musango mmwe bwe bazaala mmwe mu kitamu. Legs for your own brother. Don't you dare say it. Gwe toyogera kigambo kyonna. Gonna kill me. Ugenda kukola ki? Ugenda kuzita. A favor. Ojja kuba otaasiza kuba nange ensi nagikoowa. With blood flowing through your veins. Naye ekitagenda kuvaamu gwe musaayi gwa Foxworth gugenda siga gukyatambulira misuwa gyammwe. Spawn. Era kijja sigala kikyabaliko nti mwe muli bwana wa sitaani. I am not my mother. Nze siringa mange.
era siribeera nga mange. You can leave Foxworth Hall. Osobola ofuluma Foxworth Never Hall. escape this fate. Nitosobola kutoloka kikyakutuukako. Kiringa kugamba nti osobola okuva e Masaka ng'olinnye basi nekuleta e Kampala naye ate Masaka tasobola kuvaamu. Kiri amugambye osobola okusimatuka n'ogenda naye omusaayi ogubalimu ogwo. Omusaayi gw'ekibi tegusobola bavaamu. She can't get away with this. Maama tagenda simatuka na kino. I brought your dress for the party tonight. Gwe nakufulira ekiseera ekyogera okwambala ku pati ekyo ky'olwaliro. You might as well enjoy yourself because njagala onyumirwe. made arrangements to check you in turn. Kuba namaze dde otegeka bagenda kutwala mu home gy'ogenda okubeera. Can't make me go. Tosobola kunsindikiza gye saagala genda. Gwe tunula eno nnyabo. I am through. Nkoye. Orders from you. Nkoye okuwulya ebigambo ebikuvaamu. Rules in this house now. Bwe bituse kati gana amaka gange. Couldn't survive without me. Tosobola simatuka we siri gwe mbwa gwe. I know exactly what you can do. Manyi kiki osobola okukola nkyo tasobola kukola mbwa gwe. I'm gonna take my rightful place in this house tonight. Ekyo kyolayo ngenda twala rightful place yange mu nnyumba eno nga gwe toliiko. Yajja asika ne baawe. Ekyo kyolayo balina akakolo. Who was at the phone earlier? Ani abadde akubye essimu? Client need a little. Bano baklayant ennaku zino nalina baklayant. Client abadde anteganya. Leka nkulongose. Expecting you recently. Manya akaseera kayise mabega mbadde sikufaako n'amugyako tawulo. Everything, including you. N'amugyako ne bino. N'asooka amudda ku jjubula. From now on, I intend to give you my. Yagamba bituuse kati ngenda tandika okuwa undivided attention yange. Does this feel good? Kino kikusubbalaza butereevu. I know you've been seeing. Kimanyi obadde olina akakazi keweggala. I know who it is. I don't. Wabula siagala kamanya ke kaani era seetaaga kumanya kavaawa. Njagala okikomye. I will put all our sins in the past and we'll never speak of. Ebyo njagala obiteeke mu byemabega ate siagala tuddemu tubyogereko. Owulira? Siagala oneefulyeko mugezi. Nyangamba bannange. I went through 3 contractors before I found one who could finish. Kali mukasiya kantwadde erudda. Even more spectacular. Manyi abakazi abagagga bafuga naye ku siya katuna bwe wasanga omukazi omugagga. Olunaku lw'osooka omufuna mukubirewo empi 2 nga tolina nsonga lwaki ozimukuba. Naye zimukube. Amanyirewo nti gwe tozannya. Out of the dark ages. Sula lye bujja maaso abatajja kumanyira. Hajja gambo yembwe kuba. Birawo empi 2. Nga tolina nsonga lwaki ozimukuba wabula ozimukuba. It was in this house at this very party 12 years. Mu nnyumba eno. Fell in love with Corinne. Aww. Mweyagwira mu mukwano n'omukyalo ono. My cradle. Funny, I thought it was a swan bed. Bart, my mother is here. Naye mange wali. Tonight, in this season of miracles, I want to raise a glass to Fox. Ekyo ky'olwaleero twaga tusitule giraasi eno okulwa Foxworth Hall. Things exciting and new. Gamba gafusse maka mapya. Tunywemu kulwa Colin. Wow. I would also like to raise. Nange nandiyagadde okuraising a glass. Kulw'ensonga ng'ezo. Also at the Foxworth Christmas party 12 years ago. Kubanga nange naliko wano eno ku Christmas party mu Foxworth Hall myaka 12 gyayita emabega. Ne baganda bange. Kept hidden away like a. Baali batukweka nga tulinga engugu. Dazzling hostess. Ne batukweka eyo waggulu mu attic. N'omukyalo n'agenda maaso n'obeetimbamu. To learn Corinne actually has children. She's lying. Yali tayagala abantu babanye nti alina abaana alimba. She poisoned Corey. Yaddira muto wange n'amuwa obutwa. Father, tell them it's not. Mama yogera amazima si bituufu wamma bagambe. Don't think anyone. Ne kati gwolowooza. Nganze omukadde. Waliwo ayinza okukkiriza ku kye nnaaba ayogedde. Bart. Baati. Out of the house. Akaakaana kakulimba. Kituufu. Nedda. Don't lie to me. Tonimba mukazi gwe. Or I will. Yogera amazima oba si kinja kwogera. Wamma nalimba yamba. Kill them. Wabatta. Sirika. I needed an excuse to get them out. Wamma nali njagala funa excuse esobola bajja wano. Father, he was so hard. Kitange yali munyiivu senga yamanya nti nali nazaala abaana muganda we. Yali tagenda kunteeka mu ddaami. Nothing to you. That's not true either. Ekyo si kituufu. I'm pregnant with his child. Oyo gwolaba ssebo yanneggala oyo ndi lubuto lwe. Oyo baawo. But kiki ekiri mu family? Merry Christmas, Mother. Merry Christmas. Katonda wange.
You are just as crazy as that witch of a mother. Nimbutufu nawe oli mupangulu kufulinga oli omukazi omulogo. Slept with her. You slept with my daughter. Webakane muwala wange. You pretended to love me. Ne weefula mbe simanyi onjagala. I want everyone out of this house. Njagala mwena mufulume ennyumba eno mugende gasiya muve wano. Abagobye. She's always hated me. Oyo omwana kuva dda yali tanjagala. It's the devil's spawn. Kana ka sitaani ako. Hard to get rid of it. Nali njagala bujjawo. Tuteekeddwa obujjawo. You need to give me time to think. Gwe sooka ompeemu akadde ndowooze. Katonda wattu. I'd like a moment alone with Kathy. Neetaagamu akaseera ne Kathy. Kiri okay. Kasooke njogeremuko naye mpulire byayogera. Kati gwe maama. Abasaa kusiya kalutidde ebizibu. Sorry. Onoosonyiwa bwana gundi. Kukyaki? Lying to me. Okunimba. Seducing me to get even with your mother. Niwe nonkwano oyagala kuwolera eri maama wo. Will you understand? Anti nakimanya gwe tosobola kitegeera. You wanted to hurt my wife. Wali oyagala kulumya mukazi wange. No, you didn't realize. Tiwakitegeera. You don't believe it, but I do care. Yamugamba tokikkiriza wabula nkufaako. This isn't just our lives anymore. Buno tebukyali jasi bulamu bwaffe buli obukadde. Ono yajja n'asiika na nnyina munda gyali. So, Kaakati gwe. To roost, huh? This is your fault. Eno ensobi yo. Those who sow the seeds of evil. Bagamba nti abo basiga ensigo za sitaani bazikungulira mu geyeena. Only way. Eyes of the Lord. Nsonga kwali kwonona maaso ga Mukama. That I ever loved. Kusiya Katonda. For me. Abo abaana kye kintu kye nali nsinga okwagala n'okinzijjako. Stupid, sinful girl. Wayonoona. Why couldn't you love me? Naye lwaki wali tosobola kunjagala bwagazi nga muwala wo? Kati kugambe kigwe. I love you. Amaziba gali nali nkwagala. I even have a present for you. Already nyina n'ekirabo kye nakutegekedde kikyawe ebbali. It's in the trunk. Kikyawe genda okebera olabe. Open it. Kibikule. You do. Kike wakoze. I had your workmen go up to the attic. Ono omusajja gwe waleeta okulongoosa ennyumba namugambye agende mu atiki n'agenda mu atiki. N'abaako ebintu ebitono byakukuŋŋaanyiza n'abijjayo n'abireeta. Mwali mu kiddole ky'abaana eky'okuzannyisa. Mulimu n'obuto obulaalala awo. Yesu Kristo. My poor baby. Omwana wange bannange. Mother? Mama, kati Christopher yaja. Juya Christopher bwe yakula. Yafaanana nnyo kitaabwe. Kati ate ono bw'amulaba ndowooza ate zaagatta. It's gonna be okay. Buli kimu kigenda kubeera okay. We can start over. We can go north to Pennsylvania. Tusobola okwate kuba tugenda mu Pennsylvania. Gwe biki byeyogerako. Kati ayogera ng'alaba omusajja gwe yali ayagala mu biseera biri. Omukazi zigase. Avuddeko waya. Yaseka n'agamba twotunuulira. Ebyo bye biriwo ye yabagamba muli baana ba sitaani kati laba oyo. What are you doing? Ali ku mutabani we. Okola ki gwe maama? Don't you love me? Tonjagala? Zigase. Jajja nali wali afeeseko. Nje nabagamba mumusi. Kibi kibalondoola mmwe. Tebulina gye mugendagenda n'ogwo omusaayi newe muliragawa. Ogwo omusaayi gwetaaga kugwa ku nsi ne ensi eri okebere n'emirembe. Ono yajja atule mu box. Kenne ekyewunyisa omulongo oli bwe yafa teyamuziika yamuteeka buteesi mu box n'amuggalira waggulu eyo mu attic. Didn't even bury him. Mazima tewamuziika na kumuziika. Tiwaziika muganda waffe. So sorry. Yakwata bukwasi kando. Kati asazeewaayo ky'ennyumba. Are you crazy? Kirabika ekibi kyava ku nnyaabwe. Goodbye, Mother. Weeraba maama. No. Ne maama wasize wamwoki. Mukazi watu ate si atasobola kwerwanako. Yakuba mulanga. Kuba omulango guteekanika. Banaye mufulume ennyumba ekutta omuliro. Nakwate kubo n'alinnya waggulu agenda alabe.
mukazi watu yawulira miranga kikyenkoze katonda wange jantugende Kathy mukazi watu abadde abuuza kikyenkoze wasi ebikaate bino yabireese yaleese olutalo luno baafuluma ebweru kuzza amaaso ne bekkaanya nyumba yonna ekutta akaliro Allah Foxworth Hall yali akyusiddwa ngeri renovated nyaabwe yali agitadde mu sete ekyusibwe kati yonna yinegweredde ku ttaka kiri nga bagamba California wamaze okuyita emyaka 6 olwo yali agenda maaso n'okuzannya n'abato nakyali wano Catherine oba Kathy banaye mwangwe mujje ebintu byamaze dotegekebwa nekyewunyisa basala bo bagende maaso n'obulamu yene bulazo we era bwe bato ne bazaala n'abaana baana abakulu kamala. Looks wonderful, honey. Kigambe ekisiraani kyo si kyakuvaawo kati. Secret. Bazadde. You doppelgangers are. Oniyagamba ddala mutuufu kyama kikye mwina mwe baddalo njazi kwegamba muli so perfect. Bakwesana linnya lya nnyaabwe lyekadde. Well, who's hungry? Ani muyala? Ninze muyala. Nakyayajja abasavingi. Kyava asooka asirikirira. I'm nothing like her at all. Bana inze siringa mange. Tell her that I'm getting them out, and I don't care what she says, and I don't care what my father says. And they're locked in the room, and I just need the key. I just need the key. Why won't you let me see them? Mother! I need to see my babies! Ono ye bamukomekereza mu ddwaliro ly'abakataala. I need to see my babies! Awuza kimu, I need to see my babies. I'm nothing like my mother. I need to show them I'm nothing like my mother. Nze sirigama ye yakomekera mu ddwaliro ly'abakataala. Balise bo basigala bagenda maaso n'obulamu. Ebisigadde ne binaddirira Mukama bw'ali batusaasidde tulifuna akatundu akalala. Naye nga sofa bulijjasa obutundu bubiri bwokka obwa sinema eno. Tugenda kuzzaamu ka sinema bakayita Primature oba Primature. Kasinema kano mbagambira kagenda kubeera ka 18 okweyongera. Bw'oba togiweza sigenda kusaba okasabe. Naye nga ate kagenda kubeera kasufu kavuka bafujjo. Mukama abakumire mweraba.